Kakati tuli wano ne Munnabusiro. Munnabusiro omusajja omuwandiisi w'ebitabo era Ssengule. Weewaawo. Wendi nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi. Era sebo muteesiteesi mukulu Katende. Nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege bw'oba onsudde ku ndasanyi webale kunyanjula. Omanyi munnange waliwo olugero olugamba nti nayimba nenderuka ng'alabye ow'eddanzi. Kale onkoze obulungi obutalojjeka okunsuula ku ndasanyi eno. Nze Munnabusiro Saava Bosa mu Sinseregganyi omulasangeye era omuwandiisi w'ebitabo by'okuttemu 5. Byanjuleko boolyawo abatuwuliriza era abatugoberera abatulaba bategeere ddala omuntu gwe balabako. Nga Ssengule ono alina ebitabo bye bino byawandiika byonnyola olulimi Oluganda. Kituufu ddala. Atandise ekitabo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Kya mitwalo 3. Mitwalo 3 gyokka weefunira. Kituufu. Ne tuddako n'ekitabo kya enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Kya mitwalo 6. Nga weefunira ekitabo kyo. Kituufu. Ng'okenkuka olulimi Oluganda. Kituufu. Ssekabaka ab'ensi muwawa. Kya mitwalo 3. Gyokka bannange. Gyokka. Oseka busesi zino omuseko beeyi ya nseko. Ne tudda ku kino kitabo kyolaba wano kiringa ekitali kinene nnyo naye birimu bikulu. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3 gyokka nga weewangulira. Kituufu. Ng'ogenda oyiga olulimi Oluganda ng'olukenkuka. Kituufu. Tubaawo nakino ekitabo kino kikulu nnyo. Awo mukyetegerereze ddala. Olulasangeye balulabiranga ddala. Kino kikulu ddala bw'oba nakyo. Kituufu. Oba obirina. Byonna oba obirina mu 5 10 likwata mpaawo. Mukirabye bulungi. Era bannange muwagire olulimi Oluganda. Kituufu ddala. Muwagirire ddala. Kituufu nnyo. Ddala. Muwagire olulimi Oluganda nga mukulu Katende bw'abagambye. Muzzukulu wa Ndugwa Katende mu Mawokota ababagulizaako ng'oluggi lw'ebibo. So ensonga yeeyo mukulu Katende bitabo bino mbiwandiika kubanga njagala bazzukulu bannambi babeere nga baagala ate nga bafaayo okumanya olulimi n'okulutegeera ennyo. Olulimi lwabwe Oluganda. Sebo obadde nakyobuuza? Mbadde nninayo ekibuuzo. Sebo kyenjagala okubuuzaamu. Wendi ng'ekibuga ekikuuma empindi buuza kubanga ate bw'obuuza ne bannaffe abali eyo bonna abatugoberera obeera obayambyeko era obeera obabuuliza babongera okuyiga kuba okimanyi waliwo abantu alina ekibuuzo naye ng'atya okubuuza singa okiraba banga ekigira naye ekibuuzo nga bangi tebakitegeera. Ate n'ekirala gwe nkwebaza n'okwebaza oli mugumu waliwo abantu abatya okubeera mu kamera nga batya nga yeekweka atandika kwekweka bwekwesi tayagala kumulaba naye gwe oli mugumu okuba nti osobola okubeera mu kamera. Kakati mukulu Ssengule Sebo 22 weewaawo omukenkufu mu lulimi Oluganda. Sebo mulimu ebibuuzo biringa ebitonotono naye nga tetubitegeera abamu. Mwana wattu kyolabanga ekinene ew'omulala ate kiba kitono ate kyolabanga ekitono oluusi ew'omulala kiba kinene bibuzaabuza bwe bityo. Mbadde njagala okunnyonnyola ndowooza ekyo ekibuuzo okukunnyonnyolamu okunnyonnyolegana mu Buganda wano kyeki okunnyonnyolegana okukwata obukusu oli akunnyonnyola ti okukwata obukusu kyeki okukwata obukusu kyeki kale kankakunnyonnyole kubanga nga we nakugambye nti bw'obuuza oba oyambye bangi ate abuuza era addibwamu ebitabo ebitukuvu bye byagamba mbu wakonko naggulirwawo. Munnange okusooka enkusu ogimanyi? Enkusu esooka kukubuuza kibuuza enkusu ogimanyi? Enkusu kabakanyo. Weebale nnyo. Kiki kyokamanyiiko nga sinnagenda mu maaso? Kyekamanyiko nti ekintu
kyoyogedde olokizza kati tosogola gosibye amala toyongera kuyunja oyinza okuyunjaga emivuuma olaba akanyonyi ako nga bw'oyogera oba n'oyimba nako ne kayimba nga bw'obadde oyimba mwana wattu kalina ekyenjawulo ekiseera bwe kiyitawo kitono bwe kiti bye kayogedde kaba tekakyabijjukira ate nga kakulaze nti kabikutte kasita wayitawo kakabanga sina kanene nnyo katonotono kaba tekakyabijjukira kakuwulidde ng'oyimba bwe wasirise nako ne kayimba oba ng'oyogera ne kakugegenya mu by'oyogera kati we wayitawo ekiseera kaba tekakyabijjukirirako ddala nga kabyerabidde dda kati ye enkusu nno erina omuzungu kyayita cramwork oba cramming rate eri waggulu nnyo kakuraminga ebintu ne kabizza mu kiseera ekyo naye kasa wayitawo ebbanga kaba bye kakulamize tekakyabijjukira nga byasiimuuse dda kati kyobalaba omuntu bwakugambanga nti ne wabula Katende okwata bukusu teugamba nti akuwaanye nti okwata nnyo ate mwatunze bulijjo nkyewandiramu sigo weka toli weka n'abalala bangi abatulaba abatugoberera ku social media balowooza okukwata obukusu kwe kukwata ennyo ekintu n'okimanya n'okinyweza kumbebwa oli abeera kulamu waka era abantu abasoma ebintu n'okwata ekitabo nga kino olulasange n'osomamu n'ogamba nti bannange enzivuunuko eri emabega w'ensozi ate ebitundu by'ensozi ebisoomye ennyo ebiyitamu ennyo ebbanga oba entiko z'ensozi ziyitibwa enkulukumbi ne wayitayo ebbanga nga tokyajjukira by'owasomye ate nga wabisomye n'olaga nti obikutte n'obikwata olwo tugamba nti gwe okwata bukusu kitegeeza okwatako katona okategera okitegedde bagati oya ebintu tabikwata abikwata bukusu oyitakwata bintu abikwata bukusu abatakutte nikigere ddala ku mutwe butanyweza kukuraminga webale mu budde obwo kyokka abantu abamu ensangi zino era abasinga balowooza nti omuntu akwata ennyo aba akutte bukusu era oleka ayimirira nagamba byembagamba mubikwate bukusu ubiranga abagaana okukwata webale okategede ndowooza tusiibule abatulaba naye empozi totumidde ku begomba mpulira gyosibukeeyo nsibuka gomba abegomba batumire eyo no ne omwana w'embogo gyasibukeeyo gyazaalibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asibukeeyo gomba akalo kazaalibwako kamanyi akalo kazaalibwa kanoni gomba awo wenyini awo bulungi era kinyana mpini esebo ye ate munnagomba oyinza obutamanya wammwe ebitundu byammwe ebyo abegomba batumiddeko ab'empenja ab'ebuyinja butole ab'esugezi waliwo n'ekitundu bakiyita batya maama ngoma nnene waliyo ngoma nene waliyo kanoni waliwo ne kalamu kiri awo kyalo kalamala gomba yo waliyo akatundu kyako ati goweeyo kati bali manyo n'okajjukira siri waayo gombe yo siri waayo naye ebitundu byempulira ebyo kalamula waliwo ekitundu eyo gomba tokimanyi kalamula kyaka kiri waleeri kubanga wano tuyinawo bulo jangu tubayo ne kiriri ne tubayo ne mpenja ne ruzira waliyo ne kuzimu naye katundu kali awo katonotono kale mwebale nnyo okutulaba mwebale kutugoberera musubscribinge mulakinge mukomentinge badde ne mukulu Katende olwaleero ate ku kamera kubaddeko omukulu Mwesige tumwebaze Mwesige nga bulijjo naye omukulu eyo erinnya aliwandiika atya nze ndaba wandika tumwebaze nja kulaga bwaliwandiika ku TikTok ye alabika alina erinnya lyawandiikako ddala abamu bamumanyi nga Jeno waki owamaje temuwambe eggwanga nga tetumanyi bannange katubasiibule